olwaleero kkooti ewozesa Bakalintalo ne Bakalibutemu Kololo mu Kampala ezzeemu okutuula okuwulira emisango gy'obutemu egivunaanibwa ababaka ba Paalamenti Muhammad Sseggirinya ne Alan Ssewanyana. Tugenda kwebuuza ne balooya baffe tulabe biyinza kutambula bitya, tuyinza kukikola tutya, naddala ku nsonga zirabika nti zifaanagana. Bajja kutugayidinga bulungi balooya baffe tusalawo ki tugenda okuzzaako. Ababaka bano babadde bazze kuwulira nsala ya kkooti ku kusaba kwabwe kwe baateekayo nga bagala kkooti esooka emiriza okuwulira emisango gyabwe okutuusa nga kkooti etaputa ssemateeka esazeewo eggoye ku kusaba kwe baateekayo nga beemulugunya ku ngeri emisango egibavunaanibwa gye gikwatiddwamu. Okuwuliriza emisango ebiri gyateekebwayo applications okulaba nti nno okukozesa kwa kkooti eno mu misango gino kuyimirirako nga tulinze okwemulugunya gaffe kwe twateeka mu Constitutional Court n'endala ensonga ze tulowooza nti bwe tuba nga tetukkiriziganya ngeri kkooti eno gyetambulamu na musango guno then ng'ate tukyalenjinze engeri gyetambuzaamu omusango then tuba tuyinza kugenda mu maaso nakuwuliriza mateyi. Ekizze olwaleero tewabaddewo application bbiri, emu nga ffe twagiteekayo lwa Honorable Ssewanyana ne Honorable Sseggirinya nti emisango gino giwummuzibwa. Mu ngeri y'emu kkooti enkulu ewozesa abakenuzi n'abali b'enguzi esindise mu nkomyo Patrick Ogwenge akulira abakozi ba gavumenti ennebi. Onaavunaanibwa emisango ena okuli ogw'obufere, okwekobana mu kufera n'okukozesa obubi ofiisi ye nga gyonna gikontana ne ssemateeka. Emisango gino kigambibwa yagizza wakati wa Gatonnya wa 2018 ne Kafumulampa wa 2022 bwe yali akyamyuka akulira abakozi ba gavumenti erira nga tannaba kukyusibwa kutwalibwa nnebbi, era kigambibwa nti yeekobana n'abantu babiri okuli yali akulira okuteekerateekera disitulikiti y'erira Geoffrey Omala n'omusuubuzi Patrick Olet ne bajingirira ebyapa ku ttaka lya gavumenti oluvannyuma ne balitunda. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze.